abaterevu abali ku mukutu mbaniriza nnyo era nimbebaza jjona gye mutuusaako engalo. It is a happy new year of course. It's a new year. Yatusuubira bingi bye tugenda okubeera nga tugukoleramu naye tubeebaza okubeera nga mutugoberera ku mukutu Uganda ey'enkya for all 2022 and the other years. It's been a tough year. Of course, many challenges. Ebisomo zabadde bingi nnyo. Omuli abantu abangi abavudde mu bulamu bw'ensi, bangi abafiiridde mu benje, bangi abafudde mysteriously oba okufa okukyaliko ebibuuzo ebiyitirivu ennyo naye bwe tuba nga tukyali balamu kirungi era kya ssanyu kituzaamu nnyo essuubi bwe tubeera nga tukyassa. Kituufu n'okwongera okubaagaliza omwaka 2023 saako n'okubakulisa omukadde ogwa 2022 ogubaddemu amaziga. Abamu bangi bafuniddemu essanyu, abalala bafuniddemu ebintu ebitali bimu naye tulina okwebaza Katonda nti ddala kituufu yabitutuusizzaako kubeera yagaba era yajjawo. Nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala mu special edition of course esookedde ddala ya 2023 of course no interviews yet. Njagala nsooke mbakubire torch mu mwaka 2022 nga bwe gutambudde, shows ze muzze mugoberera ze musinze okulaba ku mukutu saako na byonna ebyogeddwa ku mukutu guno. Tubeebaza obuwagizi kuva bwe twatandika of course okuva eri mu mainstream mwaka 2022 officially twavaayo ne tugamba let's settle down okubeera nga tubawa support and everything via online media oba okuyita ku mukutu ogwa YouTube. Obuwagizi mu butuwadde for now a year, we celebrate that. Era tubeebaliza ddala temujjanga okwetasiima ebula agiwa ddala kituufu mutuwagidde. Twasalawo okukola nno amawulire gano nga si gaffe ng'abantu. Journalism is not for journalists, no. Omulimu guno ogw'amawulire si gwaffe naye gwammwe bannayuganda oba abantu mwekennyini abagugoberera. Era kinkakasizza okuva omwaka oguwedde mugutaddemu ensimbi ne mugusaamu obudde ne mugusaamu data okwewaayo. Bannaffe mwebale because the promissory note we signed with you oba endagaano gye twakola nammwe okubeera nga tubawa amazima ameerere omutali bukuusa, omuli obwerufu, omuli obulambulukufu, omuli okugoberera ensonga okusinga ddala ezikwata ku bukulembeze. Tulafuubanira good governance oba enfuga ennungi etalimu kuyiwa musaayi, etalimu yadde buli bwanguzi, etalimu kubonyaabonya bantu naye eri accountable leadership, of course constitution and rule of law oba enfuga ey'amateeka, obukulembeze obwenyini obugoberera amateeka, obuwa eddembe ly'obuntu ate era obukulembeze ensonga z'abantu. Kyekyo kyekyatwawula ne mainstream okuviirayo ddala tujje ensonga independently tuzireete ku mukutu online, and we thank you for that. You followed us 2022 throughout. Era nkibeebaliza ddala olw'ensonga nti yes mainstream eri tulina ebimu bye twafeesinga nga there is no independence oba teri kwetengerera kumala. Ebizibu byali bingi ng'olumu bakubuuza ne story lwaki ogikoze, restrictions nga mpitirivu. Naye ne tukola nammwe endagaano nti katujje eno tubabuulire ate amazima ge mutajja kusanga walala saako n'amawulire ago gennyini ge mwetaaga okuwulira. Ekirooto kya Uganda ey'enkya kyakulaba nga ddala kituufu tuwa buli munnayuganda eddoboozi nga tetusinzidde ku kibiina kya byabufuzi, tetusinzidde ku kikula kye, tetusinzidde ku ki naye oba ggwanga naye nga tusinziira ku ekyo kyalowooza kyayagala Uganda ey'enkya ebeere era ddala kituufu tukikoze era ne musiima era tubeebaliza ddala. N'omwaka guno nno gwe gumu tusaba obuwagizi bwammwe era twongera okubajjukiza nti tetusobola kuretiring, tetusobola kuwummuza oba kuwummula ne tugamba nti no we are retiring, it's not yet. Tugenda maaso nga ekigere kikyali ku breach nga bwe tugendera ddala maaso okubasomesa, okubayigiriza, okuyita mu interviews n'ebirowoozo bya bannayuganda abatali bamu. Kaakati n'olwaleero njagala of course nkutwale mu program namutaayika, program ezimu ze musinze okulaba omwaka 2022 zibadde mpitirivu, thousands and thousands of programs, hundreds and hundreds of people hosted. Batukoze enkumi n'enkumi za program, ebikumi n'ebikumi by'abantu betukyazizza, abamu okuyita mu field okufuna endowooza zaabwe, abamu ne tubaleeta katebe bannabyabufuzi, abamu abatali bannabyabufuzi n'abalala okwogerezaganya nabo okuwulira ebirowoozo byabwe. Ddala kituufu ogwo tugukoze era tukkiriza nti weewaawo namu bubaka bwe mutuwa bulagira ddala nti tugukoze bulungi.
nenjagala mbalage ezimu ku programs ezibadde must watch, the most anticipated, ezisinze okubeera very vocal ate era nga zibadde the most viewed zemusinze okugoberera nkumu. Esinga nno ku ezo za Jakana Nadduli, of course, more than tens and tens of programs, over tubaliramu kumi, over 30 programs have been made in 2022, of which most of them they were viewed highly. Tubebaza naye nga sinagendeyo kuba ngenda zibalondobera mu kwe highlights, genda zikuwa zino kuba mwazira banengenda kuwa highlights of the most viewed programs zemusinze okubeera nga mugoberera mwaka 2022. ngenda zikuwa omuli Dr. Miriam Atembe Koburunga oyayogera ku nsonga ya succession, Muhoozi Kaine Lugabo okusikira kitaawe. I think I was the first journalist in 2021 nga gwako ne mwagira banyo mu 2022 nga n'ensonga ngeri gyazirambika. Jakana Nadduli tulinda mbaga, I think that's the program that caused, if not that caused problems we yayogerera ku General Edit Mwine, of course, nendala nyingi okugulana kwabo bobutakwatagana olutalo ob'embiranye yaliwo ne Frank Gashumba n'abakulu abali mu government be yali takkanya nabo. Those are some of the programs. Endala ezinajja eziri in depth zijja kubeera ne bannamale bannange Solomon Kawesa, Katumba Gerard, Gabriel Bule n'abalala bangi betujja ottula nabo nga pano tukube torch mu mwaka 2022. Naye nga sinaba program kansoke nebaze mwenna abatutaddemu ensimbi. It's been really a tough year, very tough, challenging. Naye amawulire gano mu ggwanga Uganda oba mu Africa, few people support journalism abateekamu ensimbi, a few. Those are in countries like Kenya, amawanga Kenya, Ghana, where democracy is no longer on test. South Africa, I guess, people pay for journalism and bateekamu ensimbi okusasulira omuwendo gw'amawulire. So Kenya, not Tanzania, not yet, I guess, but Kenya, Ghana, South Africa, I think those are part of the nations w'amawanga agagoberera ennyo era agateeka oba agateekawo gasasulira omutango gw'amawulire. Naye mu ggwanga Uganda tugenda tukireeta mpola mpola bwe tutyo era mugenze mukiwagira bwe tutyo. Nja kwebaza bonna abasobola okutusaamu ensimbi, financial support, abali mu mawanga agatali gamu diaspora, abali e Bungereza, abali mu United States of America, abali Canada, German, Hong Kong, abali Italy, abali Sweden, abali Belgium, mubadde bayitirivu. Naye akensuso nja kusiimako abalangira abatali bamu, omulangira Ssekyondwa oli mu UK, omulangira Paul Kimbugwe UK, omulangira Kalemeera Lumama UK, Naalongo Florence Belgium, kati awo oli mu kiti ate nakyo kirala mawago kitama Belgium Namukutu that's the signature name, of course. So sinzira mu ggwanga lya Belgium naye nga oyinera n'ensendala zootalaga bwotyo. Muli bangi nnyo ebesitamenyi nawe okubasuukizaamu kansuso. Bagoberedde of course ebintu ebisinga bye tubaleetedde mu mwaka 2022 nammwe mwebale. Naye the financial support eyongedde otulaga nti ddala kituufu you have a dream of paying for journalism. The cost of journalism is high. Kubeno mu Uganda, of which mulimu threats, intimidation, ne bakutiisatiisa n'okukola kutya, naye you're ready to pay the price. I thank you so much. Mbebaliza ddala okubeera nga musasudde omutango. Mu Uganda ndowooza culture yetu tunaaba kugya embracinga nnyo ey'okuwa amawulire ekitiibwa ssaako n'okuteekamu omutango gwe galina okubeera nga gassa ku mmeeza. Naye abali mu diaspora mukoze ekyenjawulo. Nammwe bannayuganda abali kuno ku bwabwe mbasaba tugende mu maaso okuwagira amawulire gano. Online journalism was citizenry journalism gano agatali eri ga TV radio gali sigavumira naki naye aga online is the new media, new normal. Ddala kituufu there is independence. Omuntu kasitaasigaza professionalism, kasitaasigaza obukugu bwe ate era nga yogera mazima mwerufu nga tagenda kujabulwa na kusambulimba. We need to support them. We need to stand with them. We need to give them our backs. Tubawe migongo gyaffe tubeerewo. Kwa bangi bemmanyi muganda wange Solomon Kawesa, aina SK Media, Gabriel Bule, ba SB4, omukulu Kakalamu, omugere that is Radio Simba. Bano bonna bannamawulire by the way.
They're doing a tremendous job. Omukuru Ibrake Mukasa, Kuku Wazabanga Kasku. Those are some of the media outlets zemanyi eza online standing ze at least okuleta content. However, akensusera mutufudde Uganda yenchokubeera the only online media platform in Uganda okubeera nga ddala kituufu tusukkiriza oba tusoosowaza ensonga ssemasonga ezibakwatako consistently, atela truthfully, honestly, transparently. Ndowooza ogwo tugukoze. Tukyasigadde era tukyasukkulumye ku balala olw'ensonga nti tugenda kuwa content abuguumiriza, tetukuwa content akyamuukiriza, tetukuwa content agenda kubeera nti obeere entertained. No, informed and educated and guided. Ye content gwe tuleetera ndowooza bwe kubaako ebya comedy, drama and what we hadn't gotten into the line. Twali tetunafuna ndowooza musingi mumala kugusima naye mwaka 2019 2021 22 kati 23 we still stand on the truth and that trend of giving you balanced, informed, atela accurate information. Naye ebimu yesibiyitira tetubigaana kubaako obuntu kokayitamu era leero ojja kukola bulungi naye consistency ey'okugamba nti ojja bbeera mutuufu 100 ku 100 nooza musolo tiikinga nga naawe kennyini olaba waliwo otatuukiridde oba nno buyitamu naye era tubwetondera kuba tuli bantu. Waliwo olumu lw'oyagala oleete amazima ameekusifu agaaki naye olw'ebiteebeera ne threats n'obulamu buteekawo obusigaze ng'olumu olina okukakkanako. Naye nga ndowooza tusukkulumye ku balala okubeera channel yokka mu Uganda ya online ekyalemedde nno ku nsonga z'Abannayuganda. Endala zempa respect gye ziri naye nzikiriza I think I've stood the test of time ne bannange okulaba nga ddala kituufu wadde threats zibaawo kuba Jakana Nadduli bw'ava mu bulamu bw'ensi. It was a quagmire. It was really a tense moment, very tense. Amala ndowooza nakaddabuzi ku TikTok naye waliwo platforms zinasooka nempumuzaako due to the volume of videos and messages ezajjanga ezimu zinengeri stressfully and psychologically, mentally gye zikwata kuba I can't deny the fact that Jakana Nadduli was a brother kuba family ya Haj Abdul Nadduli ewaka mzee jjajja wange of course omugenzi Samuel Mwanga baali ba mikwano during the war and they know home. So it was another place I could call home in Wobulens World, of which up to now I call it home. Bwe tugenda yanyaniriza bulungi ne tuwaya. So Jakana yali afuukidde ddala wa Luganda ate era okubeera si kugamba nti kusosola naye era yali mwana Muganda ate era ategeera ennono obuwangwa n'ebintu ebitali bimu ddala kituufu twalina okukwatagana. Naye okuva kwe mu bulamu bw'ensi kwatukuba enkukwe n'okutuusa kati olumu mentally tetunadde olumu era olaba videos zikomawo n'olaba nga wow mentally ne zikupatabingamu akensuso. Ngenda zirabuzi ne bannange cause we spent time okubeera nga tuli down. Naye abagenze maaso okutubudaabuda saako cause that mental hardship yeetaaga ddala psychological counseling. Yes, yeetaaga omuntu wakubudaabuda okwogera naawe because you can go into coma because of that. Kuba kyatukwata by surprise eri omuntu asobola okufaana nga abadde aweza emyaka 10 nga yes it's expected kuba emyaka aba akuze. It's a natural cause. Naye ekya Jakana Nadduli up to now we call it a mysterious death. Kyanaku ge gamu nno ku mawulire ag'ennaku ennyo ge tusinze kulaba mu mwaka 2022 agaasaanikira ensi. Omwaka ogwo nno gwali a turning point for his life ate era ne gumutwala. March naku z'omwezi 3 mwaka 2022 yafuna akabenje. He spent several months on the bed, yeah, nga tasobola kutambula. Omuntu yali atambula obulungi akola atya? He couldn't do that. Ng'eddagala lyamira till June oza we yatandikira okubeera nga alinga afunamu embavu. Few months down the road ne bamukima through an abduction of which n'emyezi tegyasukka 2 he's gone and up to today bingi bye tumanyi olumu byogamba nti okay
kuba tuyina empagi mu mawulire gano. There is no story bigger than your life. Yeah? Ola amazima g'olaba nga go ogamanyi naye nga it takes your life. So lumu stupidly or recklessly tetusobola kugamba nti olw'okubanga manyi let me utter it out. No. Nze kenyini nkyogera batajjakana mbamanyi mbimanyi. I know everything and how it transpired. I know everything. Maybe that would be a story for any other day. Naye ng'era amazima mujja gamanya ate gategeekweka era gavaayo. Naye for now katusigale nga tunyweza empagi ze yali akiikirira okusomesa abaana ba Buganda, abaana ba Nambi n'ekintu ensonga za Buganda ne Uganda. Era twazitandika dda ne mukulu mu birungi ki Sava Kini Mayanja. Ndowooza tutambula katusooke tunyweze, tusooke tukiikirire oba tulinnye mu bigere bye tukiikirire bye yali akiikirira tugende mu maaso. Ebirala biri eri nga bwe nkugamba nti amazima tegeekwekera gajja kuzuuka, but it's on a sad note that we didn't have to enter 2023 with him. Jakana yalina ebirooto bingi, ebiruubirirwa bingi. Tugenda otuula wansi ne ttiimu yange abalala nga tugenda olaba ate ng'ebimu tubifaanaganya tugamba so it went beyond journalism ne tugenda beyond brotherhood okubeera nga tusomesa eggwanga Uganda, Buganda n'ensi yonna ku biki ebirina okubeera nga bitambuza ensi okusinga ddala ebitambulira ku governance oba obukulembeze. Naye byagwawo mixed reactions ezaaliwo byali bingi. Bannamukutu gwa Buganda Village nzikiriza nti ebimu muze mubyogera nako era nga mukyali nammwe munyiike. Naye Katonda oyo atali nguzi nzikiriza nti nabo abamujja oba abaali emabega mu kufa kwe nabo a time will come. Time is a factor. Era ddala kituuka amazima ne gazuuka. Ensimbi nno nnyingi eziteekeddwamu okulaba nga abamu babasirisa Jakana aleme kubeera nga ndowooza asigala in press. Anyway, ebimu nja kubyesonyiwa naye bingi bye tumanyi okutuuka okuyiwa omulidi gw'ensimbi okulaba nga n'abakulu be abaali bamutwala okulaba nga babalinga abababudaabuda naye ng'ate kuume kyakubasirisa. They feel the burden of guilt abaakikola. Naye this is 2023. Ndi musajja mukkiriza ate era akkiririza mu nzikiriza ey'ekirokole okusonyiwa kubaawo naye olumu waliwo ekikusukkako but well we need to move on ne tugamba yes Katonda yajja okubasalira omusango, we don't have to judge. So ekyo kikyatukosa ne ku mutima era lyeggulire endooza lyeniza okugamba it was the hardest truth for me to believe and handle that he's gone. 2023 ndooza abaddemu eggulire lyetwandise hard news because there is soft news and the hard news bali mu editorial of course mukitegeera osobola okuweyinga n'omanya nti eno story let it be a lead, let it be the headline mu first bulletin oba mu first half of the bulletin abakola editorial ne soft news goga nti awukangasule n'ogasula, but it was the hardest news for me to handle, of which from form badde ntwala ennaku nga seebaka, of which okusoma ebitabo, okusoma ssemateeka, penal code, biki constitution z'amawanga gatali gamu, and up to now it's hard for me to have a nap or to have sleep. Kizibu nnyo okufuna otulo ekiro naye ate sijja kiteeka nti ku Jakana nga amaze kufa no. Even from form 4 I hardly get sleep, not because it's insomnia or what, no. It is now a trend nti nina okubeera nga nsoma nnyo n'ebirala over the internet and research. So ate emyaka egyo na form 4, 5, 6, the 3-4 years of campus n'okutuusa olwaleero kizibu nnyo okwebaka due to the volumes of books and other things I need to read. Naye Jakana ate bwe yava mu bulamu bwensi, now it's more harder, it's the hardest. I'm not a friend of sleep, of which yes, it's hard to say, but I'm not a friend of sleep nowadays. I'm not an enemy of which, but naye psychological and mental kitukoseza ddala. But we need to move on. Naye tetugenda ku moving on kugamba nti tuve ku mazima, tuve ku byali akiikirira. Amazima tugamanyi tugategeera era go tujja galeeta ngera we tuze tugaleeta ebizito
tulina okusaba Mukama Katonda abikakkanye neera nga tulina okubihandolinga. Tukimanyi threats zibaawo ne bakutiisatiisa naki. That's no longer actually a story for us. Ekyokutiisa nokola kutya naye tulina okubalaga ekituufu. Ekisembayo nga sinabawa highlights ziri eza 2022 programs emusinza okulaba. Njagala ate era okubanjulira nti omwaka guno tulina programs episodes zetugenda okukola zinamutayiika. Program ezimu nozemu nagibanjulira dda gaziyo okumanya ne mu birunjuki eyo ejjaawo abamu mwatandise dda okubitiyebeka. Ajja kumbuulira oba kituufu. Abamuga nti ono ye musika wa Jakana Nadduli, I don't know, but ajja kubeera nga ye kennyini simanyi. Comments nziraba n'abamu ne mumpeereza WhatsApp, email emugamba yes, this is the right replacement. Yona alina okudda mu bigere. Well, tujja kukyogerako. Ezo nno zijja kuba nazo z'amaanyi gaziyo okumanya ne mu birunjuki. Alina essaava kini mayanja akomewo wali mu lulimi okutulambulira ku nsonga z'olulimi ddala grammar n'okutegeeza abantu abali mu diaspora okusinga ddala namwe abatamanyi Luganda, tamanyi mpandiika Luganda gye luvudde ng'olulimi. Kuba we need to have interest and privilege saakone that paramount belief nti Oluganda ddala kituufu lugagga lwe lusinga ate era lulimi lw'amaanyi. So mu kyolulimi mu nnono n'obuwangwa tulina era owaayo ssaako ne mu birunjuki yo program namutayiika weeri. So omwaka guno nagwo mutuwagire nga bwe tubategeeza tetuli ready kuretiringa wadde threats we ziri not ready yet. Tulina okugenda maaso okubeera nga tukola omulimu mu mazima, obwenkanya, obwerufu naye era ekikulu mu bwesimbu. Yendagaano gye tusaako omukono nammwe gye mutabeerawo physically, the promissory note kiba kisuubizo nti bannamawulire balina kukola kino na kino nga bannamateeka naye tulina okukikola. So mbeebaliza ddala era omwaka guno ne programs endala nnyingi zijja n'okwongera okulumba abamu eyo gye muli mu diaspora. Program eyo weeri abali e UK, we are coming US naye tujja tandika ndowooza emitala w'amayanja mu United Kingdom. Tutegeere oba ddala kituufu ensonga muzitegeera kubeera lecturer bw'asomesa muba nnina okulaga nti ddala kituufu bitegedde. So tujja kubeera nga n'eyo tujja tubalumbeyo tutegeere namwe bye mulowooza mu Uganda tubifunye n'eri tubifunye. Akasembera ddala kajja kuba kwongera kubasaba support eyeetaaga yenna otuwanirira financially. Enamba z'essimu zeezo osobola okubeera nga yes, you support the cause. Omulimu guno si gwaffe ng'abamawulire oba Josephat oba Lule oba ani, no, gwammwe bannayuganda oba gwaffe ffenna, tetusosola. Naye emirimu gino tulina okugiwagira kuba bingi bye tukola. Tulina programs zetulina okukola ne mu biru nga tetutudde butuuzi nga tulina okugenda ezimu mu birabe nti wano kyali kino bwe kiti, of which ezo zonna zeetaaga obuyambi. Tetufukamira ku mavivi gaffe oba kuba mavi nti mutuwe ensimbi ezo tuzirye. Ag'amazima ngoogera gwagenda okikola okutuyamba. Amazima tulina ezitusobozesa okulya abaana basomesa ezo tuzirina naye ezisupporting omulimu nti kwata amafuta ga mitwalo 5-4 mugende oba mukono mugende kayunga mugende wa ago yentabiro egendo tutambuza oba tumazaako omwaka 2023 kwa program twagala tusukulume mumanye ate era mutegeere tetugenda tula butuuzi wano tukole program kigwe. No, we need to go an extra mile. So kindly kyetubasaba any financial assistance kuba n'olumu ekinswaza obbeera n'olumu n'abantu we need to do a lot, we need to do more, we need to go beyond. So ensimbi zino oba ensako eno gye mutuwa si ya kugaggawazaffe kubeera obugagga mu mutima tubulina naye obugagga obw'obwongo n'amagezi bwe businga Kabaka Sulemaani bwe yasaba. Bwe tubasaba naffe mu buwombeefu obw'ekitalo, yes, okubeera nga mutukwasizaako kuba tulina programs zetugenda obbanjulira. Jakana ze yali ateeseteese okugamba nti bwe tuba twogera katugeze oba ku lubiri, we need to go there. Katugeze oba olusozi nnono, we need to go there. Ebintu ebitali bimu byonna bye mulina n'okulabako, you have a feel with your eyes. Muli mu diaspora naye $10, $20, £30, €20, dirhams, zonna they can add a foot or a brick onto our foundation.
nkozesa oluzungu n'oluganda bwentyo nti abamu abatawulira bulungi Luganda alina okozaamu commentinga mu luzungu, so tukwatagane tutambulire wamu. Bwe kiba kisooka nja kuba ne episode ey'Olungereza naye ntabikamu olw'ensonga nti abamu Oluganda nakitegeera nti abali eyo lubatawaanya ate ogutali musango naye ate tulina okugujjawo mugoberere ddala ekituufu. So obuvujjirizi tubwetaaga okututeeka ku ddala eddala era okusigala nga channel eno eyimiridde ku mazima, obwenkanya, obwerufu n'obwesimbu, empagi nnya ze tujja ogitamu oba okuyitamu nga tubaweereza n'okubaweereza byonna, kuba equipment emu tujje ebisinga tubyetaaga bye tujja okubanjulira, ne bw'oba okina nga tutuwadde ensimbi kisobola otugattako. Oli ayinza ogamba nze njaba facilitatinga with the vehicle, emmotoka weeri yiyo mugikozese, camera, drones tujja kuzeetaaga naki kuba twasazeewo mainstream tugiveeko tufokasinge, era ddala emmotoka tugikutte n'amaanyi, steering tugirina, tulina okudrivinga Uganda to that place where we want it to be, a place we will call home. Nga bali mu diaspora, UK, Canada, bangi be interactinga namwe muli eyo temuli basanyufu, temwagenda kukola lwagamba nti mwakyagala. Namba ntono nnyo, percentage ntono nnyo eri ku mawanga nga nsanyufu, percentage ntono nnyo eri ku mawanga ng'ekyagitwala kyekyo kyennyini kyali kirooto bakiruubirirwa. Bangi mwava mu ggwanga Uganda ne muvaawo ku nsonga emu, okubeera nti ensi teriimu bwenkanya, teriimu mazima, teriimu mirembe, eddembe mu ggwanga Uganda nga libabuze, emirimu temuli. Kaakati twagala tuzimbe Uganda, ensonga kitugita Uganda ey'enkya okuyita mu kwogera n'okukolera ddala okulaba nga tugiteeka mu eryo erimu ku mawanga omuntu mwayita ensi, munnansi wayita ensi. Kaakati nno ekyo kijja kwetaagisa ensimbi era ezijja okubeera nga zituyimirizaawo, naye nga tujja kuyita mu bubaka kusomesa, kuyigiriza na kuwabula, era kyenzikiriza tujja kugukola. So obwoyamu bwammwe mu programu zonna ze tujja okukola, ennamba ezo zennyini kwe tujja okusinziira tubere nga tukwatagana. Nze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala. Highlights zezino eza program eza 2022 ze mulina okulaba, ze musinza okugoberera, ze mwagadde era tuzibeebaliza. Temujjanga okwo, mwongeremu amaanyi mwaka 2023 ate tusukkulumye, tusukkewo. Omulembe omutebi guberere ddala omutebi, omuyizi, ate era omuyivu, ate era omumanyi, ate era ogwogiwadde. Ebyo ebintu ebyo bikulu. Njagala mudde mu Uganda bali mu diaspora nga ddala kituufu tukubuuza ku nsonga za federo ng'ozitegeera ng'ozimanyi, si kubeera ng'okyamuukirira. Tukubuuza ebintu bye tusomeseza ng'obitegeera ng'obimanyi, si kukyamuukirira, si kulimbibwalimbibwa naye nga mumanyi. Tubeebaza. Kaakati era obubaka buno obusemero ddala bw'abannange benkola nabo bongera obbeebaza nabo, of course waliwo bemutalaba ku kamera, olumu abeditinga, aba graphics naki temubalaba, naye era tubeera a team that moves together in unity, in solidarity, okubeera nga tubatuusaako obubaka. Munansonyiwa okulandaggamuuko okugiwanvuyamuuko, but well waliwo bye mbadde nnina okubabuulira ebitandika omwaka. Eno ejja kuba ssaala yange, ffenna Mukama Katonda atuwa obulamu kuba gwe tukkiririzaamu ddala kituufu yatutonda, tulina okukkiriza nti ddala kituufu ajja kubituwa. Tumusabe obutakoowa, tumusiime nako tuleme kukoma bukomi kusaba na kusaba kokka, naye tugende maaso tumusiime. Bannange obulamu kikulu. Bwe ntunula emabega gye tuvudde ne ndaba nga Jakana taliiwo, abantu abafiiridde mu bubenje in a space of just 2 weeks. Wow, nesuna nako. So ebimu tubyogera abamu ne mubalaata na biki, naye a thread of life breaks. It loses meaning in a second. Akagwa k'obulamu kaggwamu amakulu, oba kaluuzinga, oba kafiirwa, oba kaggwamu ensa nga kayulise oba nga kakutuse, w'omanya nti ddala kituufu obulamu kikulu. So ssaala yange mwenna mbasabira bulamu n'obuwangaazi n'amagezi kikulu. Siyinza kubasabira bugagga naki, kubeera tojja kubeera nabo ng'oli mu ntaana, naye obulamu kikulu, mwoyo w'amagezi, mwoyo w'okutegeera, mwoyo w'okumanya gwe mbasabira, n'okubongera ensimbi bwe mubeera nga ddala kituli. Ekisemberayo ddala tugoberere programs nga tuggyemu excitement. Manyi bangi abawagira bannabyabufuzi era ddembe lyammwe,
dirindo musemateeka gwe mmanya aliwo ne bwe kitabo ekyo kirungi ne baata basemateeka n'ekigwanira omuntu okuwagira kyayagala kuba that's a natural law Katonda yali tuwa eddembe so okuwagira kyoyagala kyonna naye kasita ate otasussa luwandikomye so wagira naye n'okuyiga kuno kikulu njagala muwulirize program zitubaleetera mumanye n'okutegera musukkeewo we mwandikomye so ekyo kye mbasaba era kye mbaagaliza omwaka guno tubeere nga tweyongera we twandikomye oba tusukkewo okutegeera okumanya bikulu atakumira mpeera ajja kuba nkuumira katugende mu highlights za 2022 ate era tujja baleetera ne full program in-depth events eza 2022 ne bannamawulire bannange n'abantu abalala atakumira mpeera abatukumire nze muzukulu wa Gabunga Moses wamala ayi Katonda kuuma maaso moogi. You get the social media, you get the winers and the diners and the celebrants all celebrating the death of an individual. But know ye all lumpens and comparadors that the spirit of Tumwine is never going to die. Never. If Nganda, Honorable Nganda, is seeing and listening, Tumwine cannot be known by the job he did as a Minister of Security. You don't kill a policeman and you say, he has said you kill somebody. Nganda, you will also die, incidentally, because we will also die. Omuntu nti ffenna tuli baakufa tekiziyiza kwogera ku bubi bw'oyo afudde. Leka kulaga nnaku esokkeredde ku muntu afudde ne weerabira ebikolobero bye. Oba ontegera bulungi? Kaakati bwe bunaakeera enkya buli anaavaayo munnalwanda ng'atwisizza bubi n'omunankole abajja ne Museveni ne beeyisa obobe. Fe tusirike busisi kubanga bafudde ekyo kibonerezo abasasudde byayonoonye abaffe muleke kuba bagwagwa mukulembezesa amagezi agategeerekeka gegaliwa Dr. Namara Warren waali badde osoose kunenya bikolobero byoli n'osaba ekisonyiwo oba ontegera bulungi wabula so sikeera nkyagamba nti abayogera obubi ffenna tuli baakufeera lyekkubo ekyo tebatubuulira kibuulire tukimanyi nze Warren Namara wakategeeza ddi ku gavumenti okutomera ku bantomera noga nti mutabani wa Hajji baakola kikyamu ng'otegeeza gavumenti n'abasigadde abazze nga bafa ng'oggyeko nze awonyeewo naye abazze bafa wakwogerako bameka mu gavumenti abatulugunyiziddwa ne babajjamu enjala nga baleeta gavumenti be baliwa ye kennyini Tumwine be baleeta gavumenti eno bigambo bimeka byalabudde ku Museveni nti wano tubadde tuli wakyamu era bino ebikolo betwogera si bituufu tukwate ekkubo lino yerijja okuleeta omukwano waba taguzimbye Bayibuli gwe yabuuza nti tebayinza kutambula babiri okuggyako nga baagalanye kaakati Tumwine n'ebikolwa bye tebisoose busoose gwabadde amulabira ebweru okuva mu 86 kubanga baafuluma ne mu nsiko kaali kabuzibu yemba oyo gwolaba yali bubi nga mukolo mu kitabo kya kitange kyensinza okusomako gwe naakasa okutegeera ng'oggyeko abamutulugunya babeesige ne Kirk ate liisomo gye yali mubi muzibu taata yamuwandikako naye bubi Nadduli yabba byani nga n'ebyaffe byonna byonna mwe mubyekuttidde era nakino nkikutegeeza lunye ffenna tuli baakugenda Museveni bw'afa sisalwa ffenna tuli baakugenda muganda we Genosale bw'afa nze sisalwa leka oyo omu wabanga ensi kwe kutereera Kristo yagaa nti yenna yeesitaze omwana omuto kimugwanidde asibweko olubengo anyikwe mu nnyanja yali ateereddewo akalabba k'ababi kale bw'oba onnyinyonnyola nti ate kakati ebyotumwene ffenna lyekkubo oligenda oggyemu eyo Bayibuli omutegeeza nti Kristo yakola bubi
okubantu ngabo kubanga n'okwenenya agenda kyogera kwali weekuli bw'ogamba nti tumwine tumusonyiwe asonyibwa amaze kufa nga teyenenyeza ebyo si ffe tubimusonyiwa be yakola ebikolwa bye baba bamusonyiwa tetusaba busabi ku lwammwe ye yalina okwatula onfuna bulungi kaakati abantu mulekaawo okubeera n'olutijjo lw'ekyana ekito mukole ebikolo ebirungi bibagobere ne mukufa kwammwe bantu bajja kubaagala naye ebyolusuusu ebyo byatwazze kubanga tulya twazze muganda munnange twazze munankole munnange twazze ebyo tetuli ku byamawanga tuli ku buweereza eggwanga mba mwali unifying nga tuli mu republic mukole ekijjamu nga ffenna kitunifayingira waki ekyo bwe kyabalema buli omu agenda kulozaako nze nange ndi waakufa kamwa koogera nze nange ndi waakufa kamwa koogera nze nange ndi waakufa kamwa koogera ebyo byenkoze bye bijja owerekera omuki omugongo gwange leka tumwine mu bubi bwe ebibi byo bimuwerekere naye muve mu byo tutijjirako nga mwekaabya obuziga bwa ggoonya gwakaaba waleni wafiirwa ki mu nsiko bulongoose tubagamba ensi egenda okukaawa nga mulinako yaddeko naye nkibategeeza nsinzidde wano ku Uganda ey'enkya waleni okyakitiza n'okulaga nti mwanyoleddwa wakyaliyo ebikaawo ebijja oluvannyuma lwa genosale lwalikisa omukono wakyaliwo ebikaawo ebijja Museveni lwalifa kino kikyali kituufu mutereeze famirizi zammwe nga bwe mwetonda mulongoose nga bukyali si kyekyokka ky'oba otunulako amuba mukyasaaga mu busaazi bino ono jeno tumwine okufa katukitwale nti kwogereza jeno sale lwalifa ako kasiki Museveni lwalifa eyo yembaga biteeke kaaga ffenna tuli baakufa Falaawo bwe yasalira omusango n'abatta n'olwaliro naye mufu nga sinnatwala ekyo nja kusooka kulondamu bya Gashumba ebyo ebikwatagana ku ggwanga lyange ery'okuwangala ekiseera ekiwanvu bwe yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti baba nalwanda miliyoni 11 mu kasi kano ak'eggwanga Uganda be basalirawo eggwanga lino mu kutegeera kwabwe ekyo kimu n'ayogera ekituufu ekyokubiri n'ageraageranya omuganda n'entegeera ye n'atuga nti omuganda owakakanzu akayulifu omukalamujja owakateeka akamu amusingira wala entegeera n'endabika okuba obulungi mu kyo n'avaamu statement egamba nti ayagala nnyo Ssaabasajja Kabaka era mu bantu baawe ekitiibwa mwali naye mu kusembayo ne neebuuza nti obutategeera obukufuula embudde okutuuka kweyo level ate oli yabuuza ddala naye ebuuza ebigambo bino nti ddala omuto mu bato mu bwakabaka bwa Katonda asinga Yokaana ne Gashumba omusiru mu basiru amusinga entegeera dwaki ne bukeera enkyaggwe n'ogamba nti oyagala Kabaka ate n'ogeraageranya omuganda n'akakanzu akayulifu ku mukalamojja atannayigana kwambala n'oga nti mbutegeevu nga Buganda yakusembeza era n'ekulera n'otebaza ekyo oli kyeyabuuza mu Bayibuli nti oyo atayinza kusiima kyalonze tayinza ate kusiima kimuweereddwa beba Gashumba omutwe gwe muboofu nnyo nga mputte ewedde emirimu kunkumuka buwunga omuntu ategeera mu myaka 48 tovaamu bigambo bya kyana kito bwe kityo baŋŋamba nti Jakana Nadduli nze nsinga okukyayira ddala omunnalwanda secondly mbakubanye era nemba okugamba mba pinpointing nga bateekeddwa kuba mu ggwanga lino nembuuza nti Gashumba njagala kwateyo vidiyo eki eyange ng'esuumuusa Abanalwanda nga bwe twajjogerako Kemabega eraga ekituufu nti ono musosoze gye tuli era atwagaliza kubookya nga bwe yakigattaddewaawo bwe kinaamulema nange intention tusuwa eri mu videos zonna ze tuzze tukola ajjeyo eki eraga ekigambo ekyo kyeyayogedde naye obutategeera bwammwe bwe bugenda okubasulamu abaava mu busa ne Lugabire mwatusanga eggwanga Buganda kkulu saagala mwerabira ate mutulage nti entegeera yaffe yento kumu
ekyo kimu. Gashumba okujja kwammwe mwayambibwa buyambibwa ne mulererwa mu bwongo muli banafu mu ntegeera ekyo kimu. Number 2 ntegeera ya nsinga bwetambula mwali ku bikukujju mwajja nammwe temumanyi kwambala nga Bagashumba nga mwebikka kutya na bigundi bino ebisubi twakwatanga ebikoola ne bikwatira ebyo byetwagira ng'erinnya lyabyo nabyo mbyerabidde bebalinga biyita bitwazanyisanga mbuto ne bikola eki olugoyi. Omuntu avudde mu busa mu biraalo nojja mu butegeevu n'osemberezebwa nakugamba nti akabonero ka Kristo yakwogera mu Bayibuli nti bwe mulebanga abalugabira abo nga bavudde gye bavudde eri wansi ne basembera ku mmeeza entukufu kabonero kakulaga nkomerero. Naye obukulembeze bwabwe bulibanga bwamusibira mu bbwa mbeegenderezanga okubalwanyisa okutuuka ku maze. Be Bagashumba okujja kwabwe okutegeerako kukyali kunafu kutya kankugezeeko okutegeeza nti nze kuddira mu buddizinga gwe yayitiranga ku lipiiti kuba semena kirasi mu wakoma kubanga ategeera tava mu bigambo ebyo. Kaakati buli munnalwanda gyali yayina kwerabula yekka kituuka akaseera nga babuuza mwerabula mutya ku grief bannayuganda gye balina emyaka 3 mwena ku 6 nammwe mweddeko mugaye nti ekituufu mu nkola eyaffe mu ggwanga lino tuli mu siteeke kikubanga bwe tubanoonya mu ba aborigines abakole buwangwa 1012 omunnalwanda taliimu. Natives bannanyini ggwanga lino temuliimu mwalerebwa bulerebwa kuva mu mwaka gwa 1926 constitution bwe yabeererawo eyatandika ey'olubereberye ey'omuzungu naga nti enna gwe kisanze nga waali nga munnalwanda yasangibwa wano anakasibwa okuba mu ggwanga lino by birth ekyo kikuggwako si kyatteeka nti oli waawo. Naye gwe bw'ovaayo n'otandika okuba nti ku myaka 36 kye nabuuza abalaala eŋŋoma nti mugezezzaako okulaga amaanyi mu abanalwanda. Eno Buganda weeri ekigambo ŋŋoma tekiva ŋŋoma nti kyava wammwe enkole. Naye neeyisa gye mulaga mutulaga nti nammwe buli mulaalo yenna yenkanaka ne pulezidenti amaanyi. Museveni bw'anaayita mwe mugenda kuba naani? Oli yabuuza mu Bayibuli nti gwe mutuukirivu weekwanira emikwano mama ono atali muki mutuukirivu. Bano bwe bali bagoba bali basembeza. Omunnalwanda nga Buganda ye yakusembezera neekukoka ate ogivaako otya n'otandika gisambaaza mu ntegeerayo. Ensi bw'eba ebakyaye ng'esiikuuse nga bw'esiikuuse omunnalwanda ogenda kudda wa Rwanda ogenda kukwata kkubo ki? Bagashumba kiriki mu ntegeera efaanagana bw'etyo. Bw'avaamu statement eyo Obuganda ne butunula butunuzi ekyo kye yasinga okugattako kyekino yagaa nti Abaganda tulimu nnyo buli maka mu Buganda wano n'eggwanga Uganda mwetuli. Secondly tuyinza okuba ne mu nsi yonna ffe tusinga population ennene nendaba embudda oba omuntu omugwagwa asooka edda ku musenyu ng'awuuta buwusivu. Gashumba buli mugwagwa oli mugwagwa nnyo. Kankuddemu ekitegere butegeezi Gashumba you are nowhere. Museveni kaanaakisa omukono bweba nga tugobedde eji ya buwangazi tattiddwa naye ng'afudde bukadde bwe. Oli yaga nti mukinirira nga tekiri makolashi kujja akaseera ke kakutuuka agoloobe. Naye nkutegeeza butegeeza Gashumba gwe kennyini okwatangamu enguguuzo nga toyogedde n'okola ekikolwa kyekimu Museveni kyakola ku bannalwanda be ababadde mu Northern Region ku sayidi z'akapera byo nga waayita olutalo bwe baapangisanga ebya okulimirako mu kifo kyo yagobanga mpapula zitwala ttaka lyo. Abannabunosi ne baga nti abalango n'abakyo baga nti bano mu kujja kwabwe bajja n'akagenderere kutulya buki misana. Kye baakola kyali ekintu eki buli munnalwanda eyaliwo baamuzuukiranga kiro kasiisira kukwokya fumu. Museveni bagenda kimutemyako nti Baganda babali mu Northern Region gye mwagenda kulwanira lutalo lwa Koni bye babbe babibasesemya n'enteeza bali mu kuzitta baasindika ebimotoka 10,000 biri kuulana ng'omulimu gwabyo kubanga twalinga ku Luwero Road okwo nga bibasomba naye natuuka okubuuza kitange ebimotoka bye tulaba bitandika ssaawa 2 za kiro bifaanagana biva eno bidde eno bikola mulimu ki? Kwe kuntegeeza nti intelligence yange yandagadde nti Museveni ajjayo Baganda beeri abazze eno waabwe n'azeekongolera yali abataasa ki? Nabwo kityo nti bwe tuba tunuulidde Muhoozi Kayine Lugaba
nga tunamuleeta Bible kyega nti ng'omwana nga ne kitaawe tusooka kutunuulira trace oba trail mwayise okujja kakasibwa nti ekifaananyi kye kizitowa eggwanga libaagala okumukwasa. Ekyo kimu. Ekyokubiri ku kyo kyotekeddwa okumanya ligasi ezimbiddwa mu abo abatukulembera emuleeta okujja waali. Kyakubiri. Ekyokusatu kyotekeddwa okumanya ye kennyini entegeera ye eri wase ng'oggyeko biri y'okutegeera kwe n'okusinza kwe ebibadde gy'omulabamu agwanidde okujja okufuga ng'oggyeko nina ebitabo, nina authority nga kitange yafuga, ninawo liwe ya advantage nti kwentandikire ssente weeziri. Ebyo si bye bikola mu ggwanga wabula ate tulina principles tutunuulira omuntu z'ateekeddwa okuba nga abalibwamu kwe kuteekebwateekebwa okw'omuggondo. Nabwe kityo Muhoozi Kainerugaba Jakana Nadduli amulaba atya? Bwe mba mutunuulidde oli yagamba nti opimiddwa mu kipimo nga totuuka. Nabwe kityo Obwakabaka bwo bukuggiddwako ekipimo kya Kainerugaba kitulina okutandikiramu oba okumutambulizaamu byebikolwa ebibi eby'obuntu ebitabadde bya kitaawe. Ekyo kimu. Ekyokubiri ku kyo kwe kupima ku ligasi ya kitaawe bw'azaatambuza ensi ebadde mulaba etya ku bitundu 10 bw'azaatambuza eggwanga ne sitesi 17 ezibukadde bwe bwanga 10 okukaaba kufaanagana kutya. Nabwe kityo Muhoozi Kainerugaba entegere yange ku ye yeeno etali ya bannayuganda buli muntu ali subject for discussion ku nsonga birowoozo bibi ebiwe. Entegere yange is 0.00% mu kutegeera ku okwagala okujjayo eggwanga. So tolina kabonero k'omuwaya waliwo si munneekwata si munkuzibwa so si mbuweereza wabula abadde ne advantage eva mu kitaawe okumuluka n'okumusembeeta eggwanga limutegeere naye gwatembeeta talinaamu nsa yadde okusobola okusitula eggwanga. It is impossible. Ekyokubiri abannayuganda kimuteekeddwa okutunuulira nga ye fakiti eyali badde etandikwa ku kino ye taata ebbanga lyatufugidde tugenda mu myaka 10 olwali guno mwaka tuli mu gwa 36. Nabwe kityo nti His Excellency the President bwe twali tutandika naye twatandika nga avudde enkole najja atwegattako Machas ye munnalwanda nga yayitira mu nkole abo bwe baali abangu nga be baganda babafaanagana ne kalakita be baali balina okwekwatako amangu. Ekibuuzo kimubuuzibwa nti lwaki olesa obutandikira eri ne lujja eno n'ategeeza ebigambo bino bannansiko nti ngenzo kitunulya ng'eggwanga ne Central Region eno eri very vital mu byobufuzi mu ggwanga nireetegera ebyobufuzi bangi bagyegasseko bonna bakulembeze era ne bawangula olw'ebigendererwa byabwe n'abagivuddeko ate era ebigendererwa ebyo biganye. Ekyo kimu. Ekyokubiri ku nsonga gye yawa yagamba atya nti saali kitegeeza kutandika lutalo mu nkole baganda bange abo ne bategeera nti olutalo lwenzize nalo lutwala ente zaabwe nali sisobola kukyusa mugongo okujjako ng'effumu ku mugongo linfumitiddwa kwe kujja nawategera ebyobufuzi ne mubanga tusobola okutambula twegattire wamu tuleete democracy gwe tubadde tuwane mu mawanga agasigalidde. 63 eyavaamu ekigambo ekigamba nti abaganda balwala political myopia yali ani? Kaali Kamwake. Naye ate tunuulira 80 bwajja kiri yali akyerabidde. Nkutuuka ku ki kyagenda okutegeeza bwe tuzze tutambula naye twakkiriziganya ne bakitaffe ne bawaayo baana baabwe basenga baffe Buganda nebanga ne properties zaayo ze zaasasika emyaka 36 obwerabiza obulingo obwo tunulya Buganda bwe tuli momboze mu ggwanga eryaffe specifically ebirowoozo bye bakkaanyako ezevaamu mu 10 points program kaali Kasaka ne kitange akessaawa 5 ne mutuuka okubanga mu 83 baava mu kitu kya 10 point program naye akatundu ke tusinga okwetagamu ke kali namba 7 akagamba we shall redress all the errors committed by the past regimes out of 1962 mpaka wawe tuli nebyemabega tulina bwo bituna kubanga eggwanga Uganda lyali teririiwo kaakati tuzze tutambula naye mu political angles ye kennyini yabadde provocative n'anyweza ennyingo ya 1993 eri mu penal code obuta provoking muntu bwekuziiza Museveni n'abantu be babadde too provocative eri bannamawanga abasigalidde ze stress 13 yes azza atambula ng'ebyaffe byabira ku expense y'abasigalidde eggwanga bw'otuna n'engabana ya keeke yonna we liri tetwenkanankana yes ekyo kituufu
ndikulaga bino nga sinnatuuka ku muhoozi ngenda kukubuuza kibuuzo ddala kwebyo bye tuzze tuyitamu muhoozi omutembeeta bakyabagenda okutambula naye ku busungu obukyaliyo. Nenjagala kukigamba very clear onsonyiwe okukozesa olulimi lwengenda kukozesa. Njala kugamba nti ekintu ekyo kya busuru nnyo ku bakulembeze ba Africa. Busuru nnyo ku bakulembeze ba Africa. Era nze njagala bw'oba ogenda kulaba nti President Museveni mu bulamu bwe araba nti omukazi we Janet kugamba ya fittest kuba minister we education. Education yonna eryaweefa naye nga ali fittest. Omukyala omukulu ansinga myaka ayandibadde ali mu nyumba atudde alabirira bazzukulu naye wuuno omulaba bw'ajja bagenda kutuwa reports ng'ayitawo ng'omukazi wamugoberera. Teri bantu mu Uganda muno abayinza kukola. Ate kakati ekinzita baleetera ddala batogamba nti these are the wisest people. Kati nze njagala kubuuza kati ng'ono mutabani wa Museveni wayiya kugenda kumutuleetera kutukulembera ng'amuyiya muki nga magezi kyaga mulimu kugamba nga bwe mulaba abalala oluusi twagala kufa naye katonda nze nsaba katonda abanange atujjukire tucrossing kubanga ekyo kintu kyonna kya busulu ekyokuleeta famire yonna simanyani mukoyani simanyi mulamu weebwe aliyo n'abalamu timbamanyi abali ba ministers kati nga mukyamatembe with all my knowledge and ability and capacity nga bankasuka wali nga baleeta nguobo simanyi ono omulamu ono nga bamu Uganda kati yandibadde kyekyo kyova olabiri nga bweri si Uganda yokka eyo Africa bwogiraba bateekako baganda baabwe bateekako ki ebyo biraba singa bateekako na abali intelligent kubanga oyinza gamba nka America nga waraba Bush ne mutabani wa Bush naye nagendawo ngolaba kugamba bwanga bali saako ziryawo mulimu intelligence ate n'ekirala bwanga waliwo constitutionalism gyoraba ntajja kubeera awasuruwale for 5 years aveewo naye nowe bagenda kututeekera kati nganze emiri amazima with all my knowledge and intelligence ngumuhozi yafuga Uganda kugamba surely abana Uganda namwe muzukuke arise wake up Ugandans nze njagala kugamba mmaliza ngamba Ugandans bana muzukuke wake up.
okusosola amawanga kwandibadde gye kuli singa Katonda teyatema nsalosalo zawula amawanga. Kati nze kyendowooza abantu abamu amawanga gaabwe ge batwala okuba ekivumu, kuba nze ntera osanga bagamba Abaganda balina ennyindo ennene. Nze mu bulamu bwange nali simanyi nti kivuma, era nze mmanyi Katonda bwe yali akola yayawula kwolabira nti amawanga si bantu be bagasosola. Nze kyendowooza Katonda yagasosola era yagawula, kuba omusajja omulugwala ayogera olulugwala ng'Omuganda towulira, omusebbe yayogera olusebbe ng'Omuganda towulira. Kakati nze omuntu oyogera nti Omuganda mubi ne Katonda eyatonda eggwanga ly'omuntu n'olulimi lwalo ani aba yasosola amawanga? Katonda. Ate naye bamuguleko omusango. Kati kankuwa ekyokulabirako, ogenda eggulu nga tomanyi lulimi lukyoli, omanyi ovayo nga tolidde emmere. Kati kyemugamba nti abantu abali eri bantu bwe bagenda ne babagamba musosole bano mwogere olulango oba mwogere olulugwala, ebyo bonna buyinza bwa Katonda ye yatonda abantu ng'abasosodde. Tewali ajja kijjawe kwokyagala otya. Katonda yalina okudda n'atufuula eggwanga eri limu. Ne bw'aba Katonda yatonda omulugwala ayogera lugwala, Omuganda Luganda, Omunyoro Lunyoro. Ate ani abasosodde ani? So omusango ogulira nga gusesa n'okusesa. Nze nga kuwuza kkiriza Katonda omuyinza wa buli kantu. Nze ndowooza nga tebannavunaana ayogedde ku ggwanga lya muntu, Katonda eyawabula ennimi gwe babasooka okuwaabira. Onkimanyi nti Kaluma Simugga Muteme gwawula Bunyolo ku West Nile. Omanyi nti Kiira Simugga Muteme gwawula Busoga eno. Kakati mpoza ffe tulinawo ttaka jjunga Abaganda. Nze sikkiriza mu muntu nga bo kye bayita ososola mawanga. Nze bandivunayo ba muntu kunnyonnyola mawanga g'abantu, naye nze kyemmanyi nze nalabako Omuwarabu ng'ayogera Oluwarabu nga siwulira. Tukwatagana. Okimanyi nti Omuganda ayogera Omugondoli ng'atali Muganda tamanyi Mugondoli. Okwo kuba kusosola. Nanze kyendowooza byonna obuyinza tuli eri Katonda asinga byonna. Naye nze ndowooza byonna oba bantu butagoberera nsonga ne kooti okutuuka netwala n'obudde. Ekya kooti nsobola obutakibeerako, naye nze mbadde nsaba mu byonna nga tetunnalowooza ku birala. Abantu abateekawo embeera nti ono ye gundi nga n'ono gundi bagijjewo. Wakati gwe bojja n'ogamba nti oli yasosodde ate gwe n'oteekawo ne yunifoomu. Ate gwe n'oli ani abasinga okusosola? Bagwe bw'oyambaza n'abantu kuba tulina amasomero ng'ekigawula yunifoomu. Kati ate gwe oba ososodde n'okusinga yakoze eki? Ebibadde bweruwa kooti byendabye nga waliwo ekigurupu ky'abantu ekyambadde t-shirt eziriko ekigambo nti abavandimwe nga bakulembeddwa Frank Gashumba abasazeeko kooti yaffe. Tetumanyi nno gye bavudde kubanga tetumanyi abavandimwe basibukawa oba batuulawa oba mu constituencies za Uganda ze tuyina wa gye bava tetumanyi, era situyinza kumanya bavuddewa nga babadde bazze okulaba nti baziyiza beyiro ey'okuweebwa omuvunaanibwa gwe bavunaana gwe bayita Sulaimani Jakana Nadduli. Kyendowooza mu musango ogw'obwewussa ogutaliiyo kubanga abavandimwe mu constitution ya Uganda ffe tetubalinaamu. Ne bw'onoonyaamu article n'emu toyinza kusanga mu ggwanga ly'abavandimwe. Kati omuntu gwe bavunaana okusosola amawanga abavandimwe abataliiwo ate yabasosola ddi era yabasiŋŋaanawa okubasosola nga ne mu Uganda tetubamanyi. Ffe twagala batubuuli abavandimwe mu Uganda basangibwawa mu bitundu bya Uganda bye tulina byonna amadistrict gonna agaliwo bo batugambye nti abavandimwe basangibwa mu district yawa mu district y'egindi. Kati abantu abataliiwo bwe bavunaana nti batusosola ndabanga bo babeera abamenyi b'amateeka beetaaga okukwata. Ate n'ekira ku byendabye wano ne gavumenti eno tukyaye nnyo kubanga olwaleero abasajja ba Frank Gashumba abali mu motoka ennungi nga bakuumwa ne poliisi bakuumwa abasirikale ba Uganda betusasula ng'abantu bennyini abaleeta emirembe egyo gye bali mu kweyagaliramu n'emmotoka ennungi ze bavuga n'ebitafutafu bye balya ate bebaseeko okubonyaabonya. Oyo Jakana ali mu kkomera omulwadde amagulu gamuluma emmotoka yamutomera tomulabako na wayinza kuddukira mu ggwanga lino olwaleero abadde yeetaaga okuvunaanibwa. Omuleete wano nga bamuvunaana bavandimwe abataliiwo
bavunaana abaliwo yabafu okwogera ku ggwanga ly'omuntu buzibu ki bwompita omuganda oba bwompita omunyolo oba ozizza musango ki kubanga amawanga agali mu Uganda gali organized era googerwako era bwe tuba tweyogerako nti ffe ng'Abaganda n'Abanyarwanda baddemu okweyogerako nti ffe ng'Abanyarwanda ate tekijja kuvaawo abantu abatazaalibwa wano nga baazaalibwa mu mawanga amalira nga gye basibuka bajja kusigala nga beeyo tebajja kufuuka kye batali Omunyarwanda tajja kufuuka Muganda n'olunaku n'olumu ne bw'anaafuna erinnya ly'Abaganda ajja kusigala nga Munyarwanda Omulundi ajja kusigala nga Mulundi ne bw'anaafuna erinnya ne bamutuuma nti Kiseru Nkuuma gwe Kafeero era ajja kusigala nga Mulundi kuba tugobera origini omuntu ono yavaawo era yazaalibwa luddawa n'olwensonga ensonga ngamba nti okusosula mu mawanga n'eggwanga eryo erigamba nti balisosula teririiwo era neewunyiza bambadde ebitisaati bazze wano basazeeko ekkooti ne neebuuza bano bavuddewa ekigendererwa kubadde kutiisatiisa ndowooza batiisetiise oba omulamuzi oba batiisetiise public y'eruweero nti ffe tuli b'amaanyi era weetuli n'ebbeeyi esabibwa teteekeddwa kukola ki kuweebwayo kukuba kututiisatiisa kubanga ne wana aba bafaanana oba be tuyinza okwoza nti bafaanana ekkala yaabwe oba gye baava weebali naye nga bo tebabaddeewo abavandime mu Uganda bali luddawa lwaki bana eruweero tetubalina luwere enamba teri mu bavandimwe se tubalabyeko n'akamu n'akeddagala so n'olw'ensonga eyo guno omusango gwabwe wussa gwa butaliimu gavumenti ereme kukweka abantu mu bintu oba ebakwese kubanga omuntu akuumwa okujja okuvuna n'ekisango bwe kityo kitegeeza waliwo kye beekwese nakyo so tulowooza nti ebyo biteekeddwa okukomezebwa gino emirembe twagirwanirira twayiwa omusaayi bannadduli baawaayo obulamu bwabwe bagenda mu nsiko ne bakola buli kisoboka kyonna ne basobola nti gavumenti zitufuga obizivaako tosobola kudda ku mwana wa Nadduli n'omuvunaano omusango ogufaanaganako bwe guti obeera mulyaza amaanyi awedde emirimu bwe tulaba ebigwawo ebyo kati fe abatulowooza eki bw'okwata omwana wa Nadduli n'omuvunaano ekisango ekitaliiwo ekyo kati nze ŋŋambe ki tukuze tuli bamulekwa bakitaffe baafa tukuze tuli baava abamu tetwasoma na kutuuka ku level ze twandibadde tutuukako kubanga ebintu by'abakitaffe baabirya kati ng'ojja otuzanyirako nti oyise ti abavandimwe oboogeddeko kino abatali nawo oba bavudde nawo okujja mu Uganda tetumanyi na gye bavudde so eyo ensonga tugivumirira era tulowooza tetujja kukkiriza bikolwa nga bino kugenda maaso okujja nga baagala ffenna twekyawe tufuuke gavumenti abalowooza nti erina bannyiniyo abatali ffe watu bali tulowoozaako nti ffe bannyini gavumenti eno naye ebyo ebitandise tugwako biraga nti gavumenti si yaffe eriko bannannyiniyo so ekikolwa ekyo ekyokuvunaana ebisango ebitaliwo abantu abataliiwo tebayinza kuvunaana baliwo abavandimwe mu Uganda tebaliiwo olwali bw'otunuulira ow'ekitiibwa abaddeko era Ssemwogerere gwe tuyita mulwanya muli mu Buganda abadde Katikkiro Obwakabaka Buganda the first mu kuddako okutikkira kwa 93 ku Ssaabasajja Kabaka teyakolera Museveni bulungi nnyo webale nnyo kaakati bw'ojja otunuulira entambula zaabwe mu DP n'enkola DP terina awaanywedde ajja kugamba nti nze ndi kukyankalakkalira kubanga omulimu gwe gwali gwa kwagala ggwanga bw'aleba alemereddwa nga azitowereddwa akiri yegatta ku oyo alina obuyinza basobole okutambula so okusinziira ku byafaayo teri wa DP alina kwesiga kuba ennono yaabwe bw'oba onoonya setaani awedde emirimu y'oyo DP ali Obuganda ali enkola ey'Obwakabaka ng'oggyeko nti Buganda yokka n'eggwanga lyennyini n'enteekateeka ya DP terina mulamwa gusobola kusitula ggwanga nokuliteeka ku maapu newankubadde nawo naye yajja nga tujjawo kiri 95 ku 10 naye akoze kyekimu mu banne naye ate weewuunye yajja abalondayo nga bamanyi omubi alonda mubi ne Museveni bwe yaddayo ku nkola y'abajjajja aba bamukuzizza Nyerere n'Obote kubanga Obote abba kibiina kya UNC okujja mu UPC ng'enteekateeka y'emu ne DP bwetuna mu manifesto zaali zifaanagana nga elementi eri eki enkola y'Obwakabaka tugijjewo enteekateeka y'eggwanga we baagittira nabwekityo ng'okyatunuulira bino ebizze bitambula Biography osooka kumutegeera nti Bobi Wine ava mu layini ki Bayibuli tuga nti mugwenga muyimukenga yali badde ateeseteese okusinziira ku kitaawe naawe ekibuuzo kyoteekeddwa okwebuuza naye nga bwakibuuza bano bwe yakigambanga babeesige naffe kye twabuuza nti bakitaffe baali bayingira ensiko gwewuwo wa DP yasirikattirirawa ng'okyalwanyisa Museveni okuvaako naye wali baddoga nti twayimirawo ku lw'eggwanga lyaffe Obwakabaka nga buvuddeyo twakuba emmeeza DP temuli mu baakuba mmeeza temuli
abo abayingira mu nsiko baali bakuliramu omwoyo gw'obwakabaka abaali bagutegedde nga bayingira mu kibiina kiri baali bakiteekesaamu akawaayiro ako bebahaji Nadduli-Zizino nti yes tugenda kugira naye akawaayiro mu DP tukateeke mu nkola y'ebiina mu gireese naye obwakabaka bwaffe tetusobola kugamba tutwale eggwanga ate ffe twerabire ffe kuba kwerya kwennyini kwerya yes bakubuuza gwani nze John Mark bakubuuza erinnya ly'eddala Stephen oli bamaze okwejjako ekigambo ekigaa nti oli muddugavu kubanga gamanya tegalina trace wano oba ontegera bulungi yenkola y'ebiina bwetyo bwefaanagana DP yeyo John Mark ate mu kusembe bagibuuza okwennyonnyolako egamba ye Stephen naye bw'oba ogibuuza nti bw'obanga gwe John Mark ate n'osembyawo Stephen olwo kyolwanirira wakati mu kyo Stephen yaliriddawa in the jurisdiction woli woyagala obuyinza nga mulimu Jakana bawamala mulimu bochenge mulimu bagundi bonna balina states zaabwe kyentegeeza gye bava naye ng'enteekateeka yekugamba tulina kufaana ate bali abagwira ye DP na Washington tinkuzaayo kati ku nsonga gy'obuuzizza okutegeera kwayo owekitiibwa Bobi Wine akyali muto mu birowoozo by'ebyobufuzi Machaza asobola okubeerawo ng'aklarifyinga n'okukutegeeza nti waali twawula ebintu ebimeka omuntu asobola okuba nga wa byabufuzi nga sapota n'okuba ow'ebyobufuzi nga mukulembeze Bobi Wine is a supporter era n'amanya kyaga nti bwe ensi esobola okukyuka naye ate si mukulembeze eyo principle tagirina ne bwe muli gimunoonyaamu yabayitako da omukulembeze talya bigambo byenga byakwetomera bw'otunuulira Museveni bwazze yeetomere netona gye yeetomeddemu teyina njawulo na nkola ya DP era ekitabo kye bwe yali akyali mu dissertation ye Tanzania bwe yali annyonnyola ensonga butya eggwanga ettono bwe liri eggwanga eddene yakinnyonnyola mu enclivity n'aga nti butya bwe tuyinza okuteekateeka eggwanga ettono niba nga lisobola okulya eggwanga eddene mu constitution 1995 as it is amended bwe yaleeta akagambo kaba minority bateekwa okufuna equal rights newankubadde batono yali anoonya mu ggwanga lyabwe lyabannalwanda eritalina stress kubanga lyajja buzinirigwa wano olw'obubuddamu buli akalaba ye akalabira mu Angonda naye ng'atemega waako kaabadda ng'akyali Tanzania mu dissertations yakola ki era bwe baali mu podium gye baateekawo ya president bonna okwogera yaddamu n'aleeta ekitatement eyo naye ng'agijjawa yefunuulira kwekkola eggwanga ne bagenda oddifuga naye ng'effuga bwe baga tusooke tunaaza eggwanga lino eryefudde eddene era ery'amaanyi Buganda tulyoke tuli amawanga agasigalidde gwe omunyolo bwe weegattako ekyo naawe oba bakuuliriddemu nga totegedde gwe omuganda bwe weegattako ekyo naawe oba oweeririddemu nga totegedde ku lw'eggwanga lyo yenna gyali ateekeddwa otutegeera ensonga eno eggwanga tuliteekateeka tutya kye nategeeza Bobi Wine olwaliro kyekifaananyi kye njagala okukubira bannayuganda nze kanyingire mu kifaananyi kya Bobi Wine nkutegeeza omukulembeze yalibadde atya naye ati wamala teyamanya ku nsonga eyo nze namugambye gwe tegeka wendi nanga amababbayi ne gankwata naye olaba ssaawa 8:45 nga nakamala okugera ne wamala ne muga nti wendi nnyo ndi mwetegefu ne kamera tulina mpya amafuta gajjudde kitanga nkubira essimu nantegeeza nti togezaako okubaako n'ekimu oliwo antegeezeza akatambi akatambula ke nayisa ku Uganda ey'enkya sorry ku Buganda Nation Buganda Village Stock Nation eddoboozi nateekayo ngamba nnyonnyola butya bwengenda okwogera kawunvu n'akagga nakwatibwa ntya baki abankwata zaali nkweki biki nangamba no era yayogera olulimi olutaali lwa kizadde lw'essaasima nenga nti lwotawulirangako nteekwa kusituka kugenda mu mutegeeze nti naawe kitaawo yakwagala ng'oli mwana mulenzi ogwo yakuta n'ogenda oyingira ensiko yali akusadde ase takwagala oba eggwanga lyali tayagala ku bibiri kyali ki na bino byanziza okunnyonnyola bye ndayagala okunnyonnyola biri open ani ate ategeera kunkwata oba ontegeera bulungi nanga nti omuntu bw'akuyita okuteesa enteesaganya zimala kuggwa ggwe looya biru ng'ekyali mu parliament teweebwa mukisa kuteesebwako
okujja nga limaze kufuuka tteeka. Nembuuza gwe babadde bankwata babadde bakwerabira tebakumanyi. Bandize gy'oli. Lwaki tebajja gy'oli nze naye ne bampamba buwambi. Kale twabeera ku loggerheads nga nnene ne muzadde wange okufundika ne mutegeeza nti naye kikolebwenga gwe bw'oyagala so singa emmeme yange kyegamba. Bayibuli yagamba nti mbawenga ekitiibwa n'ennaku zammwe ez'oku nsi ziryoke zeeyongere. Nenzikakkana puroguramu ne tugireka. Kale ekyo njagadde nkikuteerewo nti tekyava mu kamwa kange. Tujja kulindirira ekyo kiba kivudde mu kuteeseganya kwabwe. Okwo General Saleko yayita, okulimu minisita wa Kampala, okwali minisita Muyingo, n'okutunuulira n'abo veterans abaagatibwako wamu n'ettiimu gye baagattako ey'abantu abawera 30. Baateesa biki ebyaleta famire ya Nadduli okutuuka ku level eyo. Gavumenti ekwate mutabani we nga yabbye eki? Kigambo bugambo? Waliwo obuzibu emabega kuba nnyinza okuba njogerera wano ng'ekiro sirimu binderuka. Gavumenti erina kyebaddera mu bitangaazo byayo ekitabadde kitoofu ekyo kinkwasa bwe kityo. Mu buvune bwe nalimu nsonga ki gye bawa. Kale tugenda okuvvuunuka olugendo nga sectarianism kye kigambo ekiteereddwawo. Kale naleka kitange ne mugamba nti kambalinde kuteesa kwammwe bukunakuwedde ghost kojja otegeeza abantu kyonsabye. Mu programu eno tusuubira okukutegeeza eyankwata wabula ajja kukuwa ebikwatagana ku kuba nti nakwatibwa. Wakwatibwa n'okutulugunyizibwa n'ebigenda mu maaso. Butereevu. Nange olunaku lwe bampamba omuntu gwe nalina akwogerako naye emabega waawo yali Kanka Kapita gwe nali naye owa TMO Kajjafula Media Choice. Nantegeeza nti yali etaaze tubeeko ku programu gye tugenda okukola ey'Akabaka Kateebe ng'alina byayagala okugattako. Yali ansabye eddoboozi ne mutegeeza nti tukozese ne Kabaka ddakiika 5 naye nga tutaddewo kifaananyi okunnyonnyola. Naye bwe yali ambuuza ebibuuzo ebyo nambuuza oliridda ne mugaa nti olwaliro tojja ninawo wamala kubanga sina nnyo mbeera yakudda okukozesa gundi ye yansasula ndi awo guno kuba mukwano gwe tutambuliramu nti ffenna tuli baana Gabunga oba baana bannambi. Akubidde ku ssaawa mwenda yebeera appointment gw'osazeewo gw'ogenda naye okusinza naye kimusiiwa kubanga si buli kimu nti okireetera nzi. Era mbamula ku videos siriiko nzekka ku Uganda ey'enkya tubaako baki bayitirivu. Olunaku olwo nzijukira bulungi ow'ekitiibwa maama Bukenya Florence yali asindise $9,000,000. $9,000,000 ogwo gwali gwakujjayo nga alina mutabani we gwendi mu kuzimbira enju. Amabaati ago naŋŋamba nti nzijeko $5,000,000. Omutabani yali asusse okuba nti sente alyandye. Nanga nti nga looya wange njagala okola omulimu ogwo wabula $1,400,000 zino ziteeke ku bbiru y'eddwaliro. Era essente bwe nagenda nali nazo mu kasawo kempadde mutabani wange wano akatwale nga nvaayo. Gwe wonkubiira essimu nega nti ndi mukuwano kumpi nzijaawo tutandika okukola puroguramu. Wabula kyessaamanya nti bano abaaliwo aba drone baali bakeetoolawo emirundi gisukka 5 awakaawo. Era nga neeyabalambuzaawo yali amanyiiwo omu ku mmwe tubadde tutambula naye. Essimu ezange ezo oziraba nja kyogera lunye mu kimanye omutaka yazikwatamu. Njagala mukitegere bulungi to be very frank. Buli lw'obadde nnoonya ng'ekuba ntuuseewo obulenzi ejja kuwa ku kampasi ekwongereyo mayiro 2 we mba ntudde. Era ekyo nakyo kyankubya kumpi nti lwaki twale tukunoonya nga gye tulaga tetukusangayo. Omulongooti etutuusa walala. Oliwo obulenzi naye yateekateeka mu kujja bano okunkwata n'okumanya ewaka. So si intelligence nti yali y'amaanyi nnyo yasinziza mu kugobera kwa mirongooti gya ssimu. Mu bugwagwa bwange newankubadde saasoma kiwanvu nkimanyi nti bamanyi amasimu ago gakebeera bagagolondoolerako. Nali sirina musango gunkwasa gunzigisaako ssimu yange. Oba nfuna bulungi. Tewaliwo mbeera yonna kubanga byonna byenzize njogera ntambulira mu constitution ntambulira mu mateeka ga act. Mateeka akyawo ge nali menye agandetera okuba nti neekukuma. Nabwekityo nti essimu eno bwe batuuka wali batutegeeza oluvannyuma omukyala nga bamuga nti emmotoka obwedda yazze edda ng'ewotera waggulu wali ng'ejjamu 2 3 ng'ebalekaawo n'egenda
nga bagani naye gwe tulimisanga tatuuka batugambye ajja nga bwe boogera yes ne bwagenda drone neddayo nekomawo nerekawo babiri n'abo abaali mu nsonda abaafubutukaawo we tusula mukakuubo era nabo bajja ne babasuulawo ne basigalawo nga bana twakabalaga bulungi nnyo yes ne baddayo era drone negenda kakati mukudda akupe bishinga maze okufuna ssente ezo wenkomerawo drone yali epakinze ku kkubo yajja engoberera mpola mpola netegeeza kuba n'abaasigadde tetujja naye tumuli ku mugongo ontegera bulungi nze ngenda okutuuka bwenti okupaakinga nga nabo drone emaze okutuuka bano baava mu nsonda eno okuntegeeza nti sebo tuli basirikale tukwetaagamu gavumenti ekwetaaga ne batutume butumi tukutwale ebigambo by'okukwata omuntu tebyali badde bibi wabula ebikolwa bye baateekawo ebitaali bya bugumiikiza bye byanyiiza bitya ebyenda baali bakabisala nga bakabizaayo mwezi tuwate guneetawo kumuna kitundu ofuna bulungi ne mbategeeza nti kamutegeeze mukyala wange nfune eddagala eryo ŋŋende nalyo ekyo baakigaana ne mbagamba nti nina eddagala ly'emmere lya skin grafting nalyo mbadde ndyetaaga naaligenze nayo simanyi budde kibwakumala ekyo nakyo tebaakikkiriza eyali mu maaso yagamba nti omusajja omulema abalema temusitule obusituzi mukasuke mmoloka tugende enkola eyaabwe gye baakola kye baayagala paka bwe natuula mu mmotoka banteekamu n'owamawulire omu kuwuwo kye namanya nti sigino baamuwanfu kuba ebyo kitange yabinsomesa olutawo lwabwe bwe lwalinga namanya nti ono bamulese kumutegeeza bino naye nga byakulimba lwe twatuula mu taxi drone eyo bamugaa tugenda mbalala obwonga abufune enjogerayogera 3 bwe tumala otutuuka ku Salama Road namugaa tudda Buusiya yagenda fuluma ng'agamba nawulidde ku bintu bibiri ku Buusiya oba embalala oba otegera bulungi yali camouflage egenda okujjako n'obutagoberera bwe tulaga era baali bagezezzaako okulinda mukyala wange era ajjira ku boda boda ne baŋŋamba twala tumuyigiriza essomo alitegeere tetugobererwa nasaba Katonda alime kujja era teyasobola kutugoberera kubanga mwavaamu abasatu abaavaamu ne Joseph ate okumutwala ku poliisi waggulu Chamula yes ne bamulekaawo kyesaamanya yavaawo budde ki naye teyamanya nange abantu te ddala embala twatuuka budde ki oba ebuusiya naye okukwatibwa kwange kuno bwe ntuuka waggulu ku Seemaayi bantegeeza akatambi ke nakola era akayita ku Uganda ey'enkya kwe kokka ke baasooka okundaga akabuuza nti wagenda n'ovaamu statement egamba nti buno bujja n'obujja bufa bumpoowooko nga bw'olaba Eritu Mwine oyo talina makulu era abadde mubi ku bwongo naye ako tukatwale nti kwogereza mu mpisa yaffe eŋŋanda wabula waliwo akasiki akajja Genosale lwalifa ako kasiki neŋŋamba nti Museveni lwalifa eyo yegenda okuba embaga ku lwa Jakana Soimani Nadduli n'ebyo ebitwisiddwamu kyesaagamba generali ku lw'eggwanga oba nfuna bulungi kubanga ebigambo bino mba mbyogera nga lawyer sometimes waliwo olwembi olina obiteeka nga biri specific tombuuliza generali wesaakyogedde nga tekiri geno era kyobula nti mu mateeka golden rule ekunyonyola bulungi nti ebigambo nebijja mutwalo mulamba nga ebitegereka n'ebitategerekeka kooti esazewo ejja kulondamu ebyo biba bitegerekeka ereke biri ebitategerekeka ebigambo bwe mba mbyogera mbiteekawo nga neegendereza gwanajja onvunaanira mu ango ki kaakati akatambi ako bwe bakandaga omukulu antegeeza nti ye gwa Jakana Soimani Nadduli konze ddala waleese gw'otategeera obabuuza naawe bakubuuza obabuuza nakale oba yeggwe kirungi ojja kuwonera aluzira akatambi kano okamanyiiko ne mugamba nti simanyi oba gwe mukutte yeye nanti kale otunaabira olwava okusema eno tulawo essaawa nga 3 kuba lwe bankwata era natandika interrogation ku ssaawa nga 11:47 ey'abantu 7 mwe bantuuza buli omu yali abuuza bibye ng'okyali ku Seemaayi ozaalibwani ovaawa ennamba z'essimu okoleraani osulawa wano wajja ddi Kampala okulayo ki wabaaki ebibuuzobuuzo ng'ebyo kaakati batuuka ate okumbuuza naye obusungu obujjawa
ne mu video zote tulabanga Kongo osese ne gavumenti ogikuba buli olukya oli wa kibiina ki kyekibuzo kyasooka okumbuuzibwa konze ebbanga lyonna mbaterako nti ndi wanju ya NRM wabula principles zenzikiririzaamu ze zaatwaba kitaffe mu nsiko ze ziri 10 points program ze sinnalaba ziteekeddwa mu nkola specifically ye NRM gyentegeera wabula tekinzigyako mwagaanyi mu constitution as a freedom of speech okubaako kyenteekawo ku lwa gavumenti yange okulaba nti eyonooneka nga bawandiika oli kwekumbuuza nti byonna ebyo byonna obyogedde oliwo NRM nti yegwe osimbawo Nakaseke ne mugaa nti ddala ne Saida Bombo oyo gwolaba nti ddala ti okay kale katugende mu maaso ne batandika okunteekako interrogation ey'ekisajja kikulu naye okusoma kuno kulungi Bible kyegambira newansiganya kw'ebigambo nti asomye n'atasomye ne kuba nibeebuuza ddala benkanankana nze ribbon eyalina okunteekebwako paka mu bulago yalina okunteekebwako abambuuza nneme kulaba faces zaabwe bakubika naye omutwe ogwange ndi psychiatrico ne bwombikka ne mpulira ddoboozi ne bwotwala emyaka 10 kukakasa eddoboozi ne nkusanga nkugamba nti yeggwe era bwe baali banziza mu drone naga nti ggwe webadde abuuza ebibuuzo omusajja ne yeekanga nnyo wantegedde oti ani yakugambye ebibuuzo ebyo ne buga nti omutwe ogwange mulamu akatambala bakakusibirako wa mu drone wano nga wakayingira mu drone nga twakatuuka kuli ebuziga kuba abantu alabwe bati tutuuka munyonyo mufo ky'okukwata li erya munyonyo kuli ate twayita kwine erya buziga ewa Professor Kateregga we bampeseza awe nayambalira akakookolo nti kamba tena kumanya gye tulaga tugenda kusooka kunywa mafuta bosa tutume tugenda kunywa mafuta sigaye tuyita kumanya okugulu kwo nakwererera mu ndera eyali eruma etali mu makulu olumi bwe nalindiko ngwera bwobumanyi bwa keke Jakana banyingiza nga ninga mu motoka mulalu nebisigalidde drone yalimu abantu 10 aba uniform bali mbabiri abasigadde nga bali nenga buli omwayi ne mundu yiye Jose bamutuuzaamu bwe namutunuulira musajja atunendwadde gyalina gye mmanyi ne muteeka mu psychological treatment ne mugaa nti Jose njagala otunuulire nze togezaako kweraliikirira kuba nali nkimanyi nti mulwadde ayinza n'okubwa pressure yabwereere kati nali nina omumuteeka ate mu kujjanjaba nze nga bwe bantwala newankubadde naye gwe batwala simanyi gye bigenda kukoma era bwe bamuggyaamu n'ensi ekikkowe ne mmanya nti bambi oyo yalubuuseemu kaakati tuli eri bwe bambuuza ebibuuzo ekikwogeza ebintu bino kiki ne ntandika akawonvu n'akagga okuva kitange lwe yayingira ensiko nebbanga lye bamaze lya myaka 10 ana ebweru nentuuka ku ishu ya Buganda nga ndi musajja Muganda emyaka 40 omusaayi ogwayiika wowe tuli ne mbagamba nti bwe mubeera mmwe ekyo musiima ki musiima ki oyagala njogere ku gavumenti ekirungi newankubadde nga njirimu tulina kutambulira mu nsobi oba tulina kutambulira ku kituufu kakati omusajja kwe kuddamu okugamba nti tuddamu interrogation omunaaga nti mbadde siwo ne baddamu ne baleeta owokubiri ne gwera omuwendo gw'abantu 8 ne tuddamu buto tulukoye ng'olulimi boogera Luganda Luzungu Luzungu Luganda abamu ono mulango ono musimasima nze ndi weegi ndi biki nze Luganda simutegeera bulungi era nali njaga baga nti ogwo si mulimu gwange mugende mufune interpreter nenga nti okwewonya olw'obulwadde buno Wakayima yali mugezi nnyo n'ategeeza oli nti waliwo omukalu n'omubisi nagenda okitunu yanga ninako Wakayima omukalukalu nga bwe naateekamu nnyo Oluzungu empi nyinza okugaba n'ezisukka ze naalikomye ng'ate obulwadde bwange mbumanyi oba ntegeera bulungi kale nenjagala mbeere so polite I try to speak English nembaga nti sikiinaako buzibu I responded in English as a lawyer, as a social worker, as a psychologist. That someone told me there is somewhere we have missed. You speak a lot of English. Oluzungu lwabasukako kyasukka naye tulwa psychology nentekamu olw'amateeka ate olwa social worker kati nga najjanga mbigatta okusinza ku scenario gy'ombuuzizza kati nangamba biki awamu twetaaga otugondezemu tutegere tuwandiika abatulugunya nga basaba obagondeze namu oh my anti tewaliwo interpreter
nze bandeese baŋŋambye tebamanyi Luganda abamu ate osomye ebintu byanjawulo byonna oluzungu kati buli kye nalina okunnyonnyola ntuuse ku ludda lw'obusawo njogere English ki awo English kyajjawo ekwa bye musoma birala nnyo ne language yammwe ebandala botanical names muzirina ebintu byanjawulo akati nentandika okunnyonnyola akawonvu n'akagga kitange ke yantegeeza nti seetaaga kuwuliza kigambo kyonna kikuvaamu nsi kutegeera butya na biki ebyakkolebwako of which I have a right kubanga nakwatibwa era ekyo tekivunaanwa muntu lwankubadde tukyali mu kkooti awo ewokka kitange we nagambidde nti n'olwokuba tuli mu kkooti ebigambo bino kambireke obutabiyisaawo mu maaso gammwe gwe mulaba nakwatibwa nentekebwa ku semwa ku Mande ekiro bansuzanga kireka ekyennaku kyotekeddwa okumanya nasulanga mu kyolooni n'obuugi bwe bandetteranga nalina kubunywera mu kyolooni ne ku ssema bwe bantwalanga bantuuzanga mu kyolooni era n'obuugi gye baabumpeeranga ekyo kyolina okukimanya ng'olumala interrogation bakuzaayo mu kyolooni tuula eyo tolinaawo butuulo mujooga nnyo kyesaamanya okujooga okwo kwali kuliriddawa ebyo byo njasobola okubibagamba ebisigadde kitange byeyaŋŋaana enteeseganya zaabwe bali bimaliriza yagamba nti yajja okujja okusituka ng'amaze okulaba ki kye bagamba era bakkaanyizaaki ng'omulwanyi n'omulwanyi balyoke bafulumye information eggwayo oba ontegeera bulungi nnyo. Number 2 njagala okimanyi nti ekisambi kino olunaku lwe nali nina okizza mu ddwaliro lwe bankwata tebaŋŋanya era saagenda na ddagala kyatuka okuunya envunyu ne zivaamu ekyo kimu era baakirinnye ekigatto linanya bwati ne mugaa nti onzita nno nanga nti ekyo njagala ofe ekyo nakyo kitegeere eyo tocha yali weeri. Number 3 balina akayondo kaabwe kalungi nnyo ka plastika ne kagumu kazitowamu ako ko kaagenda mu kugulu kuno okulwadde n'embirizi zino baazinyigamu gwe yandaba mu video kyovula nti wandaba nga sikyasobola kuwanya yadde omuggo bansitulanga buki busituzi ebyo ebisatu sinza kubirekayo nga sibibagambye n'oyo eyankwata essente ze nalina nafulumanga nze sayinize naye sirina ssente ezo miliyoni z'omwenda nzeetaaga era natuma eyankwata ne mugamba nti byonna bye mwakola essente zange muzinzirize kuba za kinaku si zammwe kisooka nalina trust y'okuzimba ate nalina biru y'eddwaliro y'okusasula ontegeera bulungi kaakati mu mbeera ye mwe twali buli muntu alina obudde bwe bamukwata byasisinkagana kitange bye yaŋŋaana okubaako byenjogera mannya ki teri yankwata fesi ye gye kisimanyi yadde nga baali bakusibye ekiwero ku maaso ekyo tebakikulimba kubanga beerabira ne fesi ne bazibikkula nga bo beerowedde nti amaloboozi nze ndi psychiatrico buli woyogera nsooka kukwata ddoboozi ekyo nina okutwala emyaka 9 nga eddoboozi mu 20 eyo entraininga gye batraininga ssebo okusoma kwange tekwali kwa kuwena nti nagenda kutaaba okufuna psychiatric okugifuna mu first class oba ozitowa omusanvu abaali mu interrogation ne bwe bakuteera buli omu omusongako na buli fesi gye nalaba yonna ku seemaayi tekuliko gye simanyi waliwo akasajja kaali kampi nga kalina omutwe gwe tuyita ogw'ensuuluulu kajja ne kantegeza nga banzizza mu drone ate okunzayo ku lunaku olwokubiri si yegwe Jakana Nadduli era gweyita ki tugenda kulyawa ng'oyogera ku abanonda wabajjawo wasomesa nebyafa by'abanonda gye bava gwe wabatonda naye munkoza buvi operation eno tebadde yange nenja kulinda emyaka ebiri ne bwe ginaayitawo gitanteko okujjamu erinnyo limu ku limu ng'owulira n'olwala naye munda munze oli yagaa nti topakukkiranga kyogeddwa nakyo kyowulidde osooka nga kiwewa ate era n'okiwa obudde nensaba Katonda nti ebbanga lyonna nsaba naye waalituukira okwagala okukola ekyo ebiyungo byabiwummuze ofuna bulungi era omuwala wa TikTok ate awe mulabira nga mutadde mu drone yeemu olwo tuddayo ate gye tugenda osula ekireka omusangayo Tracy olwo muyingira mu drone yeemu nambuuza Jakana Nadduli bakutte bannange akasajja ako koolaba akoogerako tekatobeera mu maaso gaako kabi nnyo kyekankozeze tekikoleka nega nti oyogedde otya ne mugaa nti nze nkubuulire mu nsi ya Katonda siinaako gwe nti okugjako ogwo
Katonda. Next to that bazadde bange naye bano abasigalidde bano obwo bumpowoko nkibaddiramu sirinaako gwe ntya era sifunangako interest yonna eraga nti nina kye nnatya okuba bankwata nti ngenda kuva ku byentekeddwa okwogera not at all siinaawo kyabulabe ekyo kyenkoze kimenyanso kireeta nsobi ekyo kimu era gwaliyo saagala ogaa nti bamukwata era kati yagenda kyusa rhythm abaffe buli gwe banaakwata ne muteekawo entegera yammwe ekyana ekito nammwe kale muveeyo mwogere ku lw'eggwanga oba si kyo muveeyo mututegeeze nti eggwanga twali esonyiwa. abali ku mukutu ogwa Uganda y'enkya katugira tukomaawo oba tunafuna episode 3 simanyi naye katugira tukomaawo. Yes, we'll pick it from there of course wetujja okutandikira okulaba the most viewed, the most anticipated, the most analyzed, the most spot on analysis. Tujja kubeera nga tuziraba ate mu episode eneddako tukyalina bingi nnyo ezimu ze mwasinga okulaba nabagambye nti program mpitirivu ze mwalaba ate ne mukomenti nga ne muobaka obuyitirivu ennyo okusinziira ku platforms ezitali zimu ne reactions ze mwawaayo. So katujja tukoma ku eyo eya Jakana Nadduli nga nnyonnyola ebya mutuusibwako oluvannyuma lw'okuwambibwa lwe yatwalibwa ku CMI ne SIU ekireka aina ebyo ebyali mu komera byonna tukyalina many programs ezokubalagaza musinza okulaba mu mwaka 2022 God willing mukama nga twadde obulamu ojja kubeera nga tuzimalayo ndowooza sabit eno yennyini ziyinza obutasuka episode 3 jagadde tusooka tukome ku eno ate oluvannyuma olunaku olw'enkya tutandike ku ndala n'ezo ze musinza okulaba naye muno kuzemulabye ze zimu ezo zennyini ezisingidde ddala ezikubye ennyo. Yes, eziri kye tuyinza okugamba mu first category or mu level esooka in no particular order. However, zo zibadde ne reactions mpitirivu 20,015 abaziviewinze naye nga reactions zisuka ne mu 2,000. So that's the first category oba gwe mutendera ogusooka ngenda bayita omutendera ogwokubiri n'ogwokusatu mu programs emusinza okulaba mwaka 2022. Twongera okubeebaza ku lw'ekitongole kya Uganda ey'enkya Jambo. Uganda ey'enkya.